Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinziza okuba ng'otuwuliriza. Ntegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingu gano. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, olunaku akawungeezi k'eggulo yattindiza eggendo n'akomawo ku butaka ewaka gwe mukwano gwange oluvannyuma lw'okumaliriza missioni ye ne meetings ezaamutwala mu ggwanga erya Algeria. Tukimanyi bulungi nnyo nti ono abadde mu Algeria era nga yagendayo olunaku Parliament lwe yali emusamu nalinze okubaako kajojoji w'ebibuuzo byemubuuza bagenda omunoonyeza mu Parliamentary Committee ng'omukulu yatuuse dda mu Algeria gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati olunaku olw'eggulo yakomyewo ewaka ku butaka. Oli ku UG Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza webali kwekumira ku mayingo gano gwe mukwano gwange ali eyo mukola kyamaanyi nnyo wabula gweyagala otwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba nga otweyungirako ddala bulungi nnyo. Kaakati tukimanyi bulungi nnyo nti General Muhoozi Kainerugaba yakomyewo ku butaka naye nga tannagenda Parliamentary Committee tujjukira bulungi yali emusamu nalinze ng'emwetaaga bamubuuze kajojoji w'ebibuuzo. Tujjukira bulungi nnyo Parliament yeecwacwana n'okwecwacwana negaana okuyisa amendment bill ku bill eyo yali ekwatagana ku bya military defense naye oluvannyuma mbambala ne bagiyisa newankubadde omukulu teyalinnyayo. Kati twebuuza ng'engeri gye yakomyewo Parliament egenda kusitaakinga ku kintu kyekimu ebeere ng'eddamu okukowoola General Muhoozi Kainerugaba nti bamwetaaga mu meeting oba gulowooza ki ekigenda okuddirira. Tujjukira bulungi nnyo General Muhoozi Kainerugaba mu kumuyita yabagamba nti talina budde bwe basinkana baddiikuula bakazannyinkirizi abatalina byakkola n'abagamba ajja kuvaayo buvi yabakwate bukwasi. Olunaku olw'eggulo twalabye ng'asindika obubaka ng'alaga nti nno Parliament keemulemeddeko okuba ng'emwetaaga agenda kukunga ab'ekibiina kya PLU saako ne bannayuganda beekalakaase nga bagenda ku Parliament olw'obuli bw'enguzi obufumbikidde mu Parliament ng'ennaku z'omwezi 10 era yamaze ddo kirangirira agenda kukwata ekkubo beekalakaase nga bamaakinga ali ku Parliament gwe mukwano gwange ali yampuliriza. General Muhoozi Kainerugaba ensonga ezaali zimututte Algeria yali agenze kusinkanayo bakulu mu meeting ng'agenze kusinkana counterparts kibayita counterparts General Said Minister ono nga yakwasaganya ku bya delegation to Minister of National Defence and Chief of Staff for the People owa National Army mu Algeria nga bagenda kuteeseganya ku allegations ku amendinga butya series of meetings strategic military meetings ezigenda okuba nga ziyongera amaanyi mu mawanga gano abiri erya Uganda saako n'eggwanga erya Algeria. Tujjukira bulungi nnyo ono teyagenda yekka nabagamba yagenda ne badde directs abasinga kwaliko senior owa UPDF officers kwaliko Major General James Birungi kwaliko Chief of Defence Intelligence and Security. Tujjukira bulungi ono nga Major General Keith Katunji nga kuliko ne 5th Division Infantry Commander General. Kakati General Muhoozi Kainerugaba yatuukayo eri bamwanyiriza mu ssanyu ery'ekitalo era mu receiving mu Algeria military officers ne bamwaniriza era okusinkana kwe kuteebereza nti nno kuyina ebyamaanyi bigenda okwongera mu magye ag'eggwanga Uganda okugongera amaanyi saako n'okunyweza security mu divisions ez'enjawulo gwe mukwano gwange ali eyo. Kale gwe abadde abuuza ensonga ki eyamututteyo nga naffe tetunnagyekakasa bulungi ze zimu wabula kye tutamanyi Algeria egenda kukwatagana etya okuswingisininga amagye wano aga Uganda. Njukira nti nno amagye ensonga y'amagye yalinnye nnyo enkandaggo bagisoosowaza nnyo naddala mu biseera bino tugenda mu byakalulu ate nga bw'oba otunudde mu si byebizibu by'eggwanga Uganda. Uganda erina ebizibu ebisinga ebyo byasaanidde okutwalibwa nga first priority lwa nsonga reason being titulina ntalo zetuwakula ku mawanga. Sira lwaki Minister of Defence yandibadde ku bunkenke nnyo nga yali mbweraliikirivu okubanga engenda mu maaso n'okwongera strategies enkola embala mu bitongole eby'amagye olw'okuba
opposition ewoominga etaddewo challenge ey'amaanyi kino kyonoonene kitandika okuba nga kyonoona ssente z'omubi bw'omusolo olw'okutya. Nagamba omuntu buli wotukolera ekintu mu kutya okola ensobi nnyingi ate era osaasaanyana nnyo lwa nsonga tosobola kuyimirirawo ku buli ekijja kikutiisa oba okitegeera. Kati olw'okubanga bano abaami baagala nnyo okwekuumira mu buyinza, buli ekijjawo balaba nga kibatiisa, bo balowooza amagye gagenda obbayambako okuyimirira mu bifo ebyo bye balimu. Era y'ensonga lwaki olaba Gen. Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force atalaga amawanga gano ne galega naye byonna oba obitunuddemu ensonga za security tetulina bulumbaganyi, tetuli mu ntalo na mawanga. So ebizibu bye twandisaanidde osooka okukolako ndowooza ebizibu nga ebyamasomero mwantambudde amawanga nga mubuuliriza ku ngeri gye mugenda okwongeramu ebyenjigiriza hano mu ggwanga, ssaako amalwaliro, ebyobujjanjabi, ebintu ng'ebyo. Infrastructures mu Uganda kugeza ng'enguudo, wano tulaba Uganda lyensi gye bakola oluguudo ne lumala omwezi gumu ne lumala ne lubomoka. Ebyo mwandibadde mubuulizaako amawanga mala nti mwe mukikola mutya. Ssente z'omusolo ne zitagenda bwemage bwe zityo. Olowooza ki ggwe ku nsonga eno gwe mukwano gwange? Nkwanirizaako mu comment section ojja otweyungeko. Gwagala otweyungako kutegeeza kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako ku discussion zino ezigenda mu maaso n'okuteekawo okulowooza. Omanyi abafuzi baffe babeerako ku Yugi Updates TV nga bawulira bakulembeze baffe, kati soteekawo endowooza osobola omuwa endowooza yo ne basobola okuba nga bagitwalamu naate tukulakulanye eggwanga lyaffe tetukyalina kyakkola. Abali emitala w'amayanja nammwe mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV era nga mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo ano. Mwebale nnyo kuwagira nkyukakyuka. Leero tumanyi bulungi nnyo Lugogo kivulu kya muganda waffe Foot Soldier King Saha, so tugende tumuwagire. Emiryango gyaguddwawo dda, ebyadde byogerebwa nti no tekigenda kubeerawo, ekivulu kigenda kubeerawo era eggulu baasuze mu kasiki, amawulire nagakuwadde. Mwebale kwekuumira ku mayingo ano aga Yugi Updates TV. Mbagala nnyo baganda bange, mweraba.